omulimu ogwange gwenkola mu kuwoza omusolo okubeera nti nuŋŋamya n'okusomesa n'okubangula abantu mu nsonga z'emisolo era nga omulimu guno ngukolera mu kitongole kya Uganda Revenue Authority ng'era omulimu guno guneetaagisa okubeera nga tubeera mu bantu kujja ku rediyo nga kuno oba ne tugenda eyo mu bantu eyo gye bakolera emirimu gyabwe ne twogerako nabo tukola engagements ez'enjawulo nabo okumanya ensonga ezibaluma n'okwogera ku bintu bye beetaaga okumanya embeera y'emisolo. Emisolo kyekintu omuntu kye yalisaanye okumanya naddala ng'ali mu nsi ye kubanga omusolo gukwata ku buli muntu naddala omuntu oyo alina ennyingiza yonna yonna obanga oyina engeri gamba gy'okwataganamu n'ensonga z'ebyenfuna oba oguze ekintu mu dduuka oba ofunye musaala oba olina ennyingiza eva mu bizinesi yo ensonga z'emisolo nkulu nnyo okutegeera era ng'olwaliro nzize twanjula ensonga enkulu omusolo gugiwa ku misaala gy'abakozi n'ensako yaabwe. Emisaala n'ensako. Emisaala n'ensako yonna yonna. N'ensako muzijjako omusolo. Tugijjako emisolo era ngenda kunnyonnyola mu bufunze engeri omuntu gy'asasulamu oba engeri gye bamubalamu omusolo oguva ku nsako ye oba omusaala n'ennyingiza yonna gyajje mu mbeera y'okuba nti akozesebwa nti mukulu Alex Nsubuga mukozi ku Kyabassa ssente zemusasula nga tennaba kuzituusa ku akawunti ye esooka kubeerako okutemwa wetwolako ate negutwala ekitongole ekibuuza omusolo. Kakati omusolo gwegwo abangi gwe mumanyi ng'ogwa pay as you earn. Omusolo guno ogwa pay as you earn gugibwa ku muntu ku bantu wano wammanga asooka munnaffe ali eyo ng'osasula omusaala buli mwezi. Waliwo bannaffe abalala nga basasulwa kye tuyita wages oba ssente zino ezisasulwa ku lw'omulimu gw'oba okoze oba okoze essaawa oba okoze ennaku mbale kati ze tuyita wages. Tulina bannaffe abafuna ensimbi mu bintu nga bonuses. Bonuses y'ennyongereza. Kampuni yo gy'okolera ekoze bulungi omwaka ogwo bafunye amagoba. Kampuni abagitwala ne basanyuka ne batuula mu lukiiko ne bagamba kakati omwaka guno abakozi baffe tugenda bongerako akasiimo ak'enjawulo abangi ke mumanyi nga bonus ebira bonus paycheck. Kakati bonus eyo nayo egwa mu ttuluba y'ensimbi omukozi zafuna nga zigibwako omusolo. Tulina ebintu ebirala nga leave pay. Leave pay ze ssente omuntu zaweebwa nga abadde alina ogenda mu live okuwummula naye ate n'asalawo obutagenda oba mukama we n'amugaana okugenda. Essente ezo ze yali ngamba akaseera ako ke yali genzemu okuwummula ne bakamusasulamu ensimbi enkalu. Kakati ensimbi ezo nazo zigibwako omusolo. Tulina ensimbi endala ezigwa mu ttuluba gye tuyita allowances. Allowances zino zirimu ebika ebyenjawulo. Tulinamu medical allowances, tulinamu lunch allowances, essente enkalu ezikuweebwa naddala oba ogenda nga za kwongerezaako kwejjanjaba oba okwebeezaawo okulya. Allowance ezirimu okusasula amayumba ge tusulamu eyo gye tuyita housing allowance. Kebe transport allowance. Transport allowance tutunuulira ensimbi omuntu ze bamuwa nga zimuyambako okuva ewaka n'okutuuka ku mulimu. Kakati nazo zigibwako omusolo. Ate era tulina nekye tuyita benefits oba kugamba ebintu ebiweebwa omuntu naye nga sibya tebimuweebwa mu nsimbi nkalu tuyita benefits in kind. Nti ekintu katugeze mu kifo ky'okuwa mukama okuwa allowance eya transport akuwaddemu emmotoka. Emmotoka ya kitongole bagikuwa ekutambuza okujja ku mulimu n'okuzaayo n'okuleeta oba n'okutambuza famire yo oba ku weekend ng'emmotoka eyo gwagivunaanyizibwako eyo nayo tugibala. Era nayo mugijjako insurance. Mugijjako omusolo. Egibwako omusolo. Ate baba bamuwadde insurance y'ebyobulamu n'ebirala. Kakati awo wenjagala okutuuka nti bwe tuba tutunuulira
ensimbi ezigibwako omusolo ate etteeka lirina engeri gye lirambika omuntu esente ezitagenda kugibwako omusolo kwegamba emiganyulo egimu n'obuweweero bwaweebwa mukama wo aba asazeewo nti mu kifo ky'okuwa ensimbi katugeze emitwalo 3 buli mwezi aziteke ku musaala gwo nga medical allowance bw'asalawo sente ezo azisasule mu insurance company bakuwe medical card awo tagenda kubala musolo ku nsimbi ezo kubanga etteeka liwa obuweweero omuntu awa abakozi be medical card kakati n'ekyemisana nakyo tulina engeri gye tukirambikamu kisasulwa kitya singa omuntu akuwadde ensimbi enkalu ozikozese okusasula ekyemisana zigibwako naye singa kampuni eyo yennyini ekukozesa esalawo negamba nti nedda tugenda kufunayo service provider ajje nga buli lunaku awa abakozi bonna ekyemisana ng'akibawa abakozi ne bagenda ne balya ne baliira wamu awo ne baddayo ku mirimu gyabwe ne bakola tebagenda mujjako omusolo olw'eyo benefit gy'aba akoze eki gy'aba wadde abakozi abo so naye oli aleeta ye mumujjako omusolo oli aleeta yajja kusasula omusolo olw'okuba eyo nnyingiza ye eyo bizinesi ye ayina restaurant ayina woteeri oyo yajja kusasula omusolo ogwa income tax ku nsimbi zaafuna ng'amagoba olw'okuba nti abawadde emmere ate ku kya housing allowance tulina essomero essomero lyazimbawo ennyumba era nazo ennyumba zetuzibalamu sente kati amukola mutya kakati bwe ziba ennyumba era nga ne bwe ziba tezikuweereddwa mu nsimbi nga zikuweereddwa kugamba ennyumba bagikuwadde yakusulamu tebakusasudde ennyumba eyo era tubala omuwendo gwayo ku katale etteeka lirina engeri gye lirambika emiwendo egibalibwamu okumanya ennyumba eyimiridde etya tusobola omanya nti ennyumba eno ku katale eri ku mitwalo 5 sente ezo ne tuzikwata ne tuzigatta omusaala gwo era ne muziggyako omusolo ne ziggyibwako omusolo ate emmotoka ya kampuni bwebanga yenkima nekunzizayo ewaka transport nga bamubaliraawo era kati eyo tugibalanga benefit naye kasita obanga emmotoka eyo gwagivunaanyizibwako ya kampuni enkima okuva ku bulagwa nenzizaayo enansana wensula nekumakya nenkima kasozi nga yagiteekawo ng'ekikola buli lunaku kakati ekyo kisinziira benefit ey'emmotoka tutunuulira omuntu ng'emmotoka ekuweereddwa for private use okay private use nga eri ku ggwe ng'omuntu ndine mukulu Isaac gyagenda okuva mu kitongole ky'ebyomusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority tutunuulidde ensonga ya employment income tax mukulu gyagenda oyogedde emisolo gye mujja ku nyingiza y'omuntu oba omukozi naye waliwo ebitongole ebimu ng'abakozi bibaweererera abaana nga biweerera abaana b'omukozi kakati nayezo fees ze bateekayo muziggyako omusolo kakati omukozi bw'abanga aweereddwa ensimbi okuweerera abaana be nga benefit eyo weeri nga omuntu ono oba aida zimuweereddwa mu mpeke oba nga kampuni esasudde sente ezo mu ssomero omwana gy'asomera era yeebalibwa nga benefit erina okugibwako omusolo egibwako omusolo okay waliwo abantu abatagibwako omusolo ensako yaabwe nga tegibwako omusolo neyanza nnyo mukulu Alex Nsubuga mu bantu abatagibwako omusolo tuyina balambikiddwa mu tteeka erifuga omusolo ku nnyingiza ya Income Tax Act era nga muno tuyinamu abasirikale abali mu magye aga Uganda People's Defence Forces tuyinamu aba Uganda Police Force abasirikale bano abatukuuma bulijjo netubeeramu n'abo abakola mu bitongole ebikessi nga External Security Organization
ESO ne ISO etubeeramu ne bannaffe abo abasirikale abakolera mu bitongole ebya prisons ab'amakomera. Kakati abo bo etteeka lirambika nti omuntu akola mu bitongole bino ng'akolayo ng'omusirikale ng'aweereza mu ttuluba ery'okuba nti mukuumi wa ddembe tagenda kugibwako omusolo ku nsimbi z'akola ki zaafuna mu mirimu egyo gy'akola. Naye singa omuntu oyo, era njagala ntangaaze bulungi, singa omuntu oyo katugeze mukulu Alex obadde musirikale mu Uganda People's Defence Forces, singa obadde oyina ennyingiza ewalala ofuna ssente zino naye ng'ate oyina ennyumba z'abapangisa, oyina edduuka mu kikuubo, bizinesi ezo z'okola ewalala zigenda kukola ki? Kusasula omusolo. Obuwewero obukuweebwa bukoma ku musaala gwo n'ensako eva mu gavumenti. Naye ekisukkawaawo ennyingiza yonna gy'ojja ewalala oba oyina kampuni gy'otuulako ku kakiiko akafuzi nga bano boolaba oba board of directors oba oyina kugamba ebintu ebirala by'ojjamu ssente, ebyo bigenda sasula omusolo. Ensako yaabwe yo yonna tekwatibwako. Ensako yaabwe eva mu gavumenti eya wakati olw'emirimu gye bakola yo tekwatibwako. Ate ebitongole bino bwe biba birinayo abantu nga bo si basirikale naye nga bakozi baabyo. Kakati ebitongole bino bwe biba nga birina abantu katugeze yafunayo secretary, waliyo secretary, waliyo mukulu Isaac gy'agenda, aliyo abala katugeze mubazi wa bitabo oba auditor, oyo ye agenda kugibwako omusolo. Ngeri era mu nkola ey'okubala omusolo guno gwa pay as you earn. Waliwo abantu ba part-timers. Oli nkola ku CBS kyokka ensomesaako emakerere nga part-timer. Tayo mumbala mutya. Kakati ba part-timers abo bo bagibwako omusolo. Ekisooka tutunuulira emisaala gino ebiri, tutunuulira omusaala omukulu ku mulimu omukulu gwakola. Nti woba olina emirimu ebiri waliwo omulimu gw'osoosowaza ku mulala. Bw'oba olina emirimu ebiri wabeerawo omulimu gumu gw'osoosowaza ku mulimu omulala. Okusoosowaza kitegeeza era mu lulimi olw'omusolo gye tuyita primary source of income. Ye nnyingiza esookerwako. Ennyingiza esookerwako katugeze oli mukozi ku kyabasa. Bwebanga yennyingiza esookerwako ogenda kubalibwa omusolo nga gulambikiddwa mu ngeri gye babalamu pay as you earn. Katugeze ofuna akakadde kamu ak'ensimbi. Bw'oba ofuna akakadde kamu etteeka ligamba nti kwata emitwalo 2.5 ogiteeke wali oggyeko emitwalo 41 oba osigazaawo mmeka emitwalo 59. Kakati emitwalo 59 egyo ogambye soko oggyeko 2.5 tojjaako abansonyiwa mu olw'ekyo 2.5 osooka n'oziteeka wali tozitoola kuli gwe musolo ogusookerwako gw'ogenda osasula. Zaaki ezo? Kati ebeeranga kati minimum gy'otandikirako. Kakati n'okwata kano akakadde bw'otoolako emitwalo 41 gy'emitwalo 59 ajjako ebitundu 3 ku buli 10 obigatteko 2.5 giri. Kakati 2.5 obigatta ku bitundu 3 ku buli 10 kwata 59 ebitundu 3 ku buli 10 gy'emitwalo nga 17 kasanvu kwata gattako 2.5 gy'emitwalo 20 ze ssente z'ogenda osasula ng'omusolo gwa pay as you earn. Mu nnyingiza eyo gy'ojje wano mu kyabasa ate nga yennyingiza gye twandiyise ennyingiza esookerwako ye primary income. Kati singa weesanga ng'olina omulimu oli lekikyala katugeze e Makerere oba mu yunivasite endala, awo ennyingiza eyo ey'okubiri yo tetugenda gibalako omusolo mu mitendera gino egirambikibwa mu pay as you earn. Tugenda gibala nga tutunuulira ebitundu 3 ku buli 10. Kati oba olina emisaala emirala 3 oyinza okuba ng'oli lekikyala e Makerere
novaawo n'ogenda ku Cavendish University novaawo n'oba n'ogenda ku kutendekera eddala obanga nina ne clinic ndi musawo ng'oli musawo nga bakusasula ewalala awo wonna wookolera awalala obalibwa omusolo ku bitundu 3 buli 100 mu bitabo byammwe mbeerayo ebitabo ebyo obeerayo era n'abo bonna bookolera bagenda kwanjula nga omukozi side eyo naye nga ogenda kubeera omukozi kwegamba atali kugamba primary employee. Primary employee ogenda kubeera mu CBS eri ewalala obeere omukozi kugamba gwe tuyita secondary employee. Ekyo kintu ku kibuuzo kino abakozesa ki kye mubasuubira mu ddala boogera amazima ebyo byonna byogedde naye muyinza okufunayo teri bantu balebeerayo ne babuzaabuza kugamba oyogedde ku nsako eno oyogedde ku allowance eno oyogedde ku allowance ebitongole bibyogerako byonna kakati era mubasuubiramu ki mu nsonga zino ez'okuwa omusolo okuva ku nsako y'abantu kakati obuvunaanyizibwa bwe tuba tutunuulira omusolo guno ogwa pay as you earn tutunuulira obuvunaanyizibwa obw'omukozesa ye employer ate era n'omukozi naye alina obuvunaanyizibwa bwe naye ng'obuvunaanyizibwa obusinga obukulu butudde ku mukozesa ye gwe tuyita employer. Obuvunaanyizibwa obusooka kwe kubeera nti omuntu ono alina abakozi mu kampuni ye mu bizinesi ye ng'omuntu yeewandiisa n'afuna tax identification number. Bw'aba afunye tax identification number eyo olwo alina okukakasa nti yeewandiisa ku musolo guno ogwa pay as you earn. Oyinza okuba ng'oli eyo nga tiini already wagifuna dda. Tiini ndowooza ffenna tugimanyi ye namba esasulirwako omusolo. Tiini eno oba wagifuna dda sooka okebere mu bizinesi yo oba olina abakozi abateekeddwa okugibwako omusolo. Omuntu yenna kasitaba ng'asukka $23.3 aba ayingidde mu muteeko gw'abantu abateekeddwa okusasula omusolo gwa pay as you earn. Kakati bw'obeera n'abakozi mu 23.5 abali wansi bo tebasasula abali ku ezo ssente n'okukkirira wansi tebasasula. Kakati omuntu oteekeddwa okwewandiisa n'ofuna tin ate n'ogenda ku tiini yo n'oyongerezaako omusolo guno gwa pay as you earn ne weewandiisa ku pay as you earn ku tiini eyo obuvunaanyizibwa obusooka. Obwokubiri bwe kubeera nti oyanjula eri Uganda Revenue Authority omaze okufuna omusolo gwa pay as you earn ku tiini yo weeyanjula eri Uganda Revenue Authority otubuulire bakozi bameka b'olina obasasudde omuwendo gwenkana ki. Oyinza okuba olina abakozi 10 oba 10 omuwendo gwonna ne we baba 5 tubuulire nti abakozi bano asooka ye mukulu Alex Nsubuga musasudde ssente bweziti era neetolako omusolo gwe guti n'ogattagatta omuwendo oguba guvuddemu ng'omusolo gw'ojje ku bakozi bo bonna olwo obuvunaanyizibwa obuddako n'ogusasula mu Uganda Revenue Authority. Mukulu Isaac gy'agenda okuva mu kitongole kya Uganda Revenue Authority. Mukulu gy'agenda sebo tukomyewo ku mpewo badde otunyonyola abantu abakola emirimu egy'enjawulo naye wano waliwo ekibuzo ekizze munafuna munamawulire agamba nti omuntu amanya atya ng'omukozi omusale okumugibwako pay as you earn asobola atya okumwebalira ye ng'omukozi neyanziza nnyo mukulu Nsubuga kansooke nziremu ekibuuzo ekyo. Pay as you earn bwe tuba tumubala tuyina emiteeko egy'enjawulo gye tutunuulira era egirambikiddwa. Ogusooka gwe muteeko wakati w'ensimbi ezitandikira ku 0 n'okutuuka ku $23.3 kitundu. Omuntu yenna afuna $23.3 kitundu n'okukka wansi tasasula musolo. Era bw'oba ng'oli mukozi mu kampuni ng'ezo ssente ze zikuweebwa obanga ze ziri ku bbaluwa yo
ey'omulimu togenda kusasula musolo. Kati ne tuddako omuteeko ogwokubiri gwegwo omuntu ali wakati w'emitwalo 23 kitundu n'emitwalo 33 kitundu. Oyo agenda tuwa ebitundu 10 ku buli 100 ku nsimbi ezisukkulumye ku mitwalo 23 kitundu. Ntegeeza ki? Singa katugeze omuntu afuna emitwalo 3, bwe mba nfuna emitwalo 3 ngenda kutoolako ensimbi ezisukkulumye ku mitwalo 23 kitundu. Bwe tuba tukwata emitwalo 3 emitwalo 6 kitundu. Emitwalo 6 kitundu bwe tujjako ebitundu 10 ku buli 100 kakaaga bitaano. Omuntu afuna emitwalo 3 agenda kuwa gavumenti shillings 605 zokka ng'omusolo. Netudda ku muteeko oguddako. Omuteeko oguddako singa omuntu afuna katugeze ali wakati w'emitwalo 33 kitundu paka ku mitwalo 41. Emitwalo 41 wakati awo katumuwe ensimbi katugeze ayingiza emitwalo 4. Ensimbi ezo mukama we zamusasula era ze zimuteereddwa mu bbaluwa ye oba ne contract y'alina gye bayita gross pay. Omuntu afuna emitwalo 4 agenda kusooka asasula omutwalo gwo weeguli ng'ogw'ekkatala. Owasatu yetasasula? Owasatu yalina ebitundu 10 ku buli 100. Naye ono agenda tuwa ebitundu 2 ku buli 100 ku nsimbi ezisukkuluma ku mitwalo 33 ekitundu. Emitwalo 33 ekitundu gye kugamba ze nsimbi ezitandikibwako mu muteeko ogwo. Kakati bwe tukwata emitwalo 4 emitwalo 4 ne tujjako emitwalo 33 kitundu. Emitwalo era 6 n'ekitundu. Tufuna emitwalo 6 kitundu. Naye ogambye ate waliwo omutwalo? Waliwo omutwalo. Kati ekitegeeza tutola ku 39. Nedda. Ogenda kufuna kusooka obale ebitundu 2 ku buli 100. Omutwalo guli ogugatteko bugasi. Kakati emitwalo 6 kitundu egyo gy'aba afunye bwe tujjako ebitundu 2 ku buli 100 afuna omutwalo gumu mu 13. Ezo naziteeka wali n'ayongerezaako omutwalo guli ogw'etteeka ogutabalibwa ku zino nsimbi gwo weeguli gwa buliwo. Awo omuntu afuna emitwalo 4 abenga asasula gavumenti emitwalo 2.13. Ne tudda ku muteeko oguddako era ogwalibadde ng'ogusembayo. Omuntu asukka mu mitwalo 41. Omuntu yenna nga afuna ensimbi eziri above 410,000 agenda kwata ensimbi ezo asooke aggyeko emitwalo 40. Bw'amala oziggyako ky'abasigazzaawo abale ebitundu 3 ku buli 100. Katugeze Alex asasulwa akakadde kamu gross pay. Akakadde kamu bwe tutoolako emitwalo 41 asigaza emitwalo 59. 59 ezo agenda kubala ebitundu 3 ku buli 100 ye 30%. Kakati 30% eyo bwe tuba tugibazeemu tufuna emitwalo 17 mu kasanvu. Kakati emitwalo 17 mu kasanvu ezo ate twongerewo ssente zino endala ezabuliwo. Kazimba kabono akolezedde kikatulina munana zokka mukujagenda obadde okyatubaliramu. Mbadde nkyabala omusolo engeri omuntu gy'abalamu omusolo ku nsimbi zafuna. Tugambye nti omuntu asukka emitwalo 41 kwata emitwalo 41 ozitole ku nsimbi ezisukkulumamu. Akakadde kamu bw'ojjako ofuna emitwalo 17, ofuna emitwalo 59
omusolo ogu 30% eyo ku mitwalo 59 gye mitwalo 17,700 then ogateka emitwalo 2.5 kati waliwo abasembayo era ng'era tebatera kuba bangi naye bannaffe abasukka obukadde 10 omwezi bo bajja kubala omusolo mu mbeera y'emu nga bwe tukoze kuwakakadde naye ate ku ssente ezisukka mu kakadde ajja tuwaako 10% katugeze bw'aba ayingiza obukadde 11 ajja kubala afune emitwalo 41 aziggyeko balance gwafuna ajjeko 30% agateko emitwalo 2.5 ate akwate kana akakadde akasukkamu akajjeko nako 10%. Kakati omusolo bwe gutyo bwe gubalibwa. Njagala okuttaanyaako ku nsonga ey'obuvunaanyizibwa obw'abakozi. Tutunuulidde obw'omukozesa okubeera ng'akola ennyanjula asasula omusolo naye ate waliwo n'obuvunaanyizibwa era bw'alina mu kukuuma ebiwandiiko. Omukozesa alina okukuuma ebiwandiiko ebikwatagana n'abakozi, contract z'abakozi, payroll kwegamba enkalala ezo zonna tusuubira okubeera nga tuziraba era nga zikuumibwa mu bbanga ery'emyaka 5 waba nga tewaliwo okusoomoozebwa kuzze mu nsonga y'emisolo. Then kati omukozi ye ekisooka tumusuubira naye ekisooka yeewandiise afune tax identification number. Bw'aba alina ennyingiza endala mukulu Alex obanga okola ku CBS naye ng'olina ennyumba z'abapangisa naawe oteekeddwa okukola ki? Okola ennyanjula ku nnyingiza eyo eba yeeyongeddemu mu nnyingizaayo eno gy'oba ojje ku musaala gwo. Waliwo ensonga endala gye njagala okukoonako bannaffe abafuna kwegamba abakola ensobi ez'enjawulo ezikolebwa omuntu abala omusolo guno ogwa payers you earn. Bw'oba oteekamu ennyanjula abamu beerabira okuteekamu tax identification numbers ez'abakozi. Olina abakozi 100 naye abakozi bano obatadde mu return eya payers you earn oba ennyanjula naye mu nnyanjula totaddeemu ttiini z'abakozi bano. Buli omu eyiye kati etteeka likugamba eyo oba okola nsobi oba olina okuddayo n'ogenda n'okola ki n'ogitereeza. Then abamu okulemererwa okusasula omusolo guno n'okubeera nga balina ebitakwatagana. Oyinza okuba nga abakozi bo basasulira katugeze NSSF naye ng'ate payers you earn tomusasula. Kati nga Uganda Revenue Authority we tuba tugeraageranya ne tufuna information mu sources ez'enjawulo tusobola okuddamu ne tukubala omusolo omutuufu ogwa payers you earn nga tusinziira ku information gwe tufunye mu sources ez'enjawulo. Kati ezo ensonga bwentyo njagadde okubeera nga ntangaza. Waliwo zino sente kati nga IGGC yawadde abamonita nazo muziggyako omusolo whistleblowers ne bakuwa allowance whistleblower ng'oli alina report gy'awaddeyo ne bamuwayo akasiimo IGGC azitaddewo. Kakati tezizze mu ngeri ya kubeera nti okola omulimu ogwo omulimu si gwe gukusasula si gwe mulimu gw'okola bulijjo. Hello Wanji webala okuweza ssebo essebo ono aba mu kasaloni ng'aliko ku Nsembabule ne tugenda ne tuwa emisolo musolo nomala okuwanga kuti nakugerekera omusolo nakusingibwa bizinesi gy'olina. Hello Wanji hello bali kuweereza essebo ono mande mutuuze wa bifaliso Lukai nkuwulira ssebo. Ekibuuzo kyange kigamba omusajja munnange obuziza netooka Wanji nze ngamba essebo nti lwaki bwe tumala okuwa omusolo gwa revenue anjagala ntangaazeemu ate namala naŋŋamba ti mbuulire ssente ze weesasula mu dduuka lyo azibalamu ssente ze era nzimuwe. Ekyo kitegeeza ki? Webale nnyo ddala mukulu gy'agenda nsaba tumalirize. Neyanziza nnyo waliwo naye abuziza lwaki abasirikale bo temubaggyako omusolo ng'ate kati bafuna ssente nnyingi bagenda mu Somalia simanyi biki ebirala ebyo bwe bityo.
peace operations ne bafuna certificate. Yes, mukulu Manda abuuziza lwaki sente ze neesasula kuva mu dduuka lyange. Ekyebuuzibwa sente zino zeesasula ngaani bwe zibanga sente za musaala zirina okukola ki okugibwako omusolo. Ekyo kimu. Munnaffe abuuziza eky'abasirikale. Abasirikale bano bo etteeka lyabawa enkizo mu nsonga z'emisolo olw'emirimu egy'ettendo gye bakolera eggwanga. Olw'emirimu egy'ettendo gye bakolera eggwanga mu ngeri y'okukuuma abantu n'ebyabwe. Kyova olaba etteeka lyabakkiriza ne babawa omuwendo ogwo. Okay, sabo simbe. Omukozi amanya ate nti mukama wa amuggyako omusolo ne takusasula ye ate ne kutatuuka. Kakati omukozi bw'aba ayagala okumanya asobola okusaba mukama we amuwe kye tuyita tax credit certificate. Tax credit certificate eyo yeraga nti mukama we sente bw'aba aziggyeko azisasula. Njagala okusiibula abatuwuliriza bebaza ebibuuzo byonna bye mutubuuzizza naye nga mbajjukiza abannaffe abalina zi bizinesi omwezi guno gwakuteekamu nnyanjula eya income tax. Enyanjula ey'enteebereza gye tuyita provisional return eteekebwamu obutasukka 31 Desemba ya mwaka guno n'ennyanjula ey'enkalakkalira ey'omwaka oguwedde mu nnaku z'omwezi ezimu.